po jako akawuwo. I do take treatment for Dr. Reverend Canon Gideon byamugisha y'omu ku bannaddiini mu Afrika abasooka okuvaayo n'alangirira nga bw'alina akawuka kaleta mukenenya era kati gisaba mu myaka 2 kyokka mu kiseera kino alina endwadde endala 2 zinnamuta okuli kokolo w'obusajja ssaako n'entunnunsi. 22 years now on ARVs and it has worked miracles and wonders in my life because when I started taking the ARVs they had told me that I was remaining with 6 months to die. I had all symptoms of advanced AIDS except meningitis, but the rest I was very sick. I had lost 20 kilograms of weight. Ono agamba nti abadde afuna obujanjabi mu ggwanga lya Buyindi buli luvannyuma lwa myezi 6 era ng'abadde asuubira okugenda omwezi ogujja kati kirabika kifuusa kizibu olwa kalantini abunye mu buli nsi kumpi okwetooloola ensi yonna. Nga bwe ngambye nina okugenda n'endiyalinga n'abasawo bange Mulago mu Cancer Institute. Bayinza okuba nga balina bye bayinza okumpa ne babikola naye bwe singa biba tebasobola okukola exactly nga eri gyengenda obuzibu bubaawo of course nti kanza yinza okukomawo na spreadinga n'ofama ekyo nga tekyandibaddewo singa ebintu bibadde bitambula bulungi nga bwe byandibadde mu nteeko. Ono agamba nti kibeere kya kuyiga eri gavumenti eddaabiriza amalwaliro aga wano mu ggwanga nga mu kiseera kino abalina okufuna obujanjabi wabweru w'eggwanga tebasobola nga basigalidde kufa. And that is why we need researchers at this point. We need planners and strategic programmers okulaba nti tutuusaamu ebintu ebimu okola nti tuvuunuka ekiseera kino. This is my ARVs. Ono atulaze eri mu kuddagala lya mira lyagamba nti gavumenti yandibadde eribasembereza ku mpimpi okusobola okwewala okukwatibwa nga bakozesa entambula ez'olukale gamba nga takisi n'endala okugenda okulinoonya. Abantu abalina underlying conditions bali ku risk naddala kakati ngaffe abalina akawuka ka siriimu bwe tubeera exposed ku bantu abali exposed to corona bitukosa kale ndowooza kino ekyo ekiseera Uganda AIDS Commission, Ministry of Health, PEPFAR, Global Fund, ne service centers ne research centers tukuŋŋaane tulabe ekyokukola contingency measures eziyinza okubaawo kubanga tubadde tugenda okufuna eddagala refills. Ono ategeeza nti mweraliikirivu olwa ssenyiga n'okukosa ennyo abalina akawuka ka mukenenya era omuntu nga yalina endwadde eziwerako ayinza okulugulamu obulamu. Batugambye bw'obeera omuntu omukulu ku myaka gyendiko ate ng'olina underlying conditions nga zendina zenwana nazo cancer, mbadde ne cancer for 5 years, mbadde ne HIV for 28 years, mbadde ne high blood pressure for 15 years. Katulabe ebintu ebyo nti bw'obigatagata. But I have had 11 surgeries now on my body. Gobo bigata nti nibakugamba nti ate abantu abali ngaabo bali at higher risk nzolaba nti singa sibadde ne Katonda amala gwenkiririzaamu nande badde nga ntidde nnyo n'omusujja gwennyini bwe gusanga omuntu nga alina weak immune system tarecovery nga mangu ng'oyo atalina.